Bw'otuuka mu zooni ya Israel Matovu ekisangibwa e Lusaka Kirombe mu ggombolola y'e Makindye kasasiro yakwaniriza. Abakulembeze abatwala ekitundu kino tubasanze bali mu kusala magezi olwa kasasiro ababuzizzaako obwekyusizo. Bukyafu obujjudde bungi, emyala nga bw'ogirabye bwe tugisiŋŋaanye abantu tebalina bwe bayiwa kasasiro bajja ne bamudampinga muno mu myala. Obungi tebafaayo. Ogenda okusanga awali emyala bakasukamu zikasasiro, bakasukamu zikazambi, bakasukamu ebiveera. Bagamba nti ekitundu kyabwe tekifuna bimotoka bya kasasiro okuva mu KCCA okubajjako kasasiro ono. Kasasiro yatufuukira ekizibu. Emmotoka eza City Council zandibadde zituyamba tezikyalabika kati kubanga abakulembeze abaali batuyamba ku kansala okuzireeta ab'ekitundu kyaffe bombi baawangulwa. Twagezezzaako n'okuba nga tusobola okupangisa emmotoka ejja etwale kasasiro naye twagezezzaako emmotoka zaatubuze. Okensisa emmotoka oba bazikuweekawo abakulembeze ofaale babawangula abaaliko emmotoka zaatuula. Ate ow'okusasulira abatuuze bagamba nti balina ssente za kusasulira kasasiro ne bafundikira nga bamuyiye mwala. Naye abantu tebaagala kusasula ssente za kasasiro. Bayinza okuba nga tebagaana bugaanyi ng'oluusi abamu tebaba tebazirina kubanga bazirina basasula naye waliwo abeera tazirina naye ate nga basaba obusente butono. Olw'embeera lw'ensawo ate n'amakubo amabi agatuuka eno Homukirini Mweri nga kampuni eyola muno kasasiro naye oluusi nayo eremereddwa teyina mmotoka zimala ate kasasiro mungi. Nga kasasiro muvuddeko ate waliwo ne bannaabwe abamansa obubi olw'obutaba na zikaabuyonjo. Mayumba agamu tegalina ttooyi era abamu bakozesa buveera era nga basula era nga kubanga bona tabalina amatooyi na bano abalala balina ettooyi oyinza kusanga nabo balina ettooyi naye nga bagalawo amatooyi gaabwe bateekako kufulu. Kati bano bali mu bweraliikirivu nti wandibalukawo endwadde mu kitundu kyabwe eziva ku buligo. Endwadde ziviira ddala ku bukyafu ate ne ssente zaffe ne zitugendako nnyingi nga obukyafu nga bwe buvuddeko embeera eyo. CCA yali yabasuubiza okubazimbira kaabuyonjo mu kitundu kino kyokka terina ttaka we bagenda kubazimbira kaabuyonjo. Twagezaako okusaba public toilet naye twabulwa ekifo tugiteeka ate buli muntu nga takkiriza kuwaayo kafooke. Waliwo ekitongole ekyaliwo mu KCC bakiyitanga weeyonje naye ekitongole ekyo bakyabulirawo tetumanyi kyabulira ate nga abantu chairman yali awaddeyo amannya g'abantu abatalina toilet. Basazeewo kwe kusitukiramu okukola bulungi bwansi okulaba nga bayonja ekitundu kyabwe. Ne basalawo ne bagamba nti katugende tukozese ebitiyo n'enkumbi twalule emyala amazzi gasobola okuba gatambula. Waliwo n'abasazeewo okubakwasizaako okubawa ebikozesebwa wekubadde n'abadduukiridde abakadde okubawa ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Olunaku olw'ennaku 7 kubanga okujaguza okujja kubeera nga lunaku 10 kitegeeza Sunday. Kati twasazeewo kulw'omwaka guno kulw'ekiseera kino tusazeewo okukola okutandikira ku bulungi bwansi kubanga ekimu kye tulabye ekibadde kisumbuwa ekyalo obadde obukyafu bubadde buyitiridde. Mukama aboogere emikisa bwe mujje Mukama abaddizeewo.